Mbaddewo naye awo Kadukulunga ali mu binyumiza. N'omukyala yennyini mukyala Cephco naye amumanyi yajja omwatula. Nze sijja kukola ki? Mwatula. Nagamba nze kanka bakwanire. Kati omusajja n'atandika okwana omuwala. N'omuwala nga agwa nnyo mu ki? Mulaavu. Nti oli ludda wa? Nti ndi Kyengera. Ye muwala w'agamba. N'agamba nnyinza okukulaba kati. Oli n'agamba nti mbadde bize ndi mu kutegeka birthday yange. Naawe ova e Kyengera tusinkane. Omuwala kwe kugamba nti nnyina muganda wange yagenda okunvuga bulaza yaba nvuga onatuweza amafuta. Omusajja namba ya bulaza wange yaleeta manya gani ga Cephco. N'agamba oyo Cephco. Kasaka najanga kati dikeyeroseza yoyo nti kale tugenda abalungi abali ku HK Media amanya ne Dobonzi yenze Hadija Kigozi tuli wane n'okukocha olunaku lwaleero Cephco omusango gwe guwuliziddwa ebivuddeyo tebibadde birungi naye nga ate obulamu bulina okusigala nga butambula. Akavidiyo kano nkakoledde abantu mwenna abaze ku inbox yange abantu ababadde ku page yange nga muŋŋamba nti nze nakwata full figure ne mutwale wa Cephco olwokuba nagende wa Cephco ninkwatirayo video omwami ono atambula ne full figure emboozi yiga Sharifu gye twanyumyako gwe muntu eyasooka okuŋŋamba nti no ani Cephco akwatibwa ne kuddako omukyala wa Cephco Ivoni nanyongera message nangamba nti Cephco akoze ki akwatiddwa kye nasooka okubuuza akwatibwa mu ngeri ki. So kati njagala omwami ono Bukenya Media atunyonyole mu Cephco baamukwatirawa era baamujja wa Cephco abeera Kyengera mwamusanga Kyengera baani abaamukwata andi obugamba nti mwamusanga Kyengera kitegeeza nange naliko nkyogedde bubi abaamukwata baamusanga wa nze siri omu ku baamukwata naye mmanyi engeri gye baamukwatamu baamukwata batya ntera okubeera ne Jennifer full figure tuba tuli awo ne full figure yabawo omwami ajja netunyumyanyumya netunyumya ku mboozi eyo nga bwe banyumya ku mboozi eyo Cephco ngenda musiba naye bakyabuze gwano twagezako mu trackinga ne trackinga mukyala we n'akuula ne basirikale baffe so kompereze yaawe ebiri n'akuula basirikale ba full figure kitegeeza nti abasirikale bakwana mukyala wa Cephco basooka ne bayita mu mukyala wa Cephco bafune Cephco so kitegeeza abasirikale bakwana mukyala wa Cephco bagezaako obukodyo bw'omukwana okukwataani omusajja kati omuwala n'abagamba mumpeeyo emitwalo ebiri n'asaba n'2,000 ez'airtime nga bakamuweereza emitwalo ebiri naye omuwala n'abuuka nti bakola ki bantwakinga n'atarespondinga naye nga amaze okukola ki okutwala ssente kwatsaako emikono ebiri tujja kuba tukankana teka wano oleme kumenyeka nnyo omwami we gwe sijja kwatula mannya for security purposes kwe kugamba nze kankole ki kamukwane n'afuna ennamba ye ne bagimuwa essaawa eyo n'atandika okukwana n'addamu oli ludda wa nzaani nze gw'olaba ku profile picture omuntu anaayogera omukyalo oyo anayogera omwami oyo njagala abeere full figure si full figure ayina kuba Cephco yennyini naye amumanyi mbaddewo naye awo Kadukulunga ali mu binyumiza n'omukyala yennyini mukyala wa Cephco naye amumanyi yajja omwatula nze sijja kukola ki mwatula nagamba nze kanka bakwanire kati omusajja n'atandika okukwana omuwala n'omuwala nga agwa nnyo mu ki mulaavu nti oli ludda wa nti ndi Kyengera ye muwala w'agamba n'agamba nnyinza okukulaba kati oli n'agamba nti mbadde bize ndi mu kutegeka birthday yange yankya niyo badde onjagala ndi sikutegedde nti yenze gwolaba ku profile picture omusajja n'amugamba nti eyo birthday oba gyagala otegeka pozi ng'olina omusajja naye oba tolina musajja nze byonna nja bikolako omuwala n'agugumukira ddala n'amugamba tusinkane nateete nze ndi wano mundeeba tusinkane nateete naawe ova e Kyengera tusinkane omuwala kwe kugamba nti nnyina muganda wange yagenda okunvuga bulaza yaba nvuga onatuweza amafuta omusajja n'agamba nja zibawa kati ono n'asimbula kati fulfiga kwe kugamba omusajja nti oyo gwagamba nti bulaza we yoyo Cephco yennyini kubanga ne waba twawaayo luli abasirikale bange nga bawaayo ssente yabawa ennamba ya bulaza wange yaleeta manya gani ga Cephco n'agamba oyo Cephco kasaka najjanga kati dikeyeroseza yoyo nti kale tugenda sisinkana wa nti nateete musajja atuuke nateete bali tebatuuka abagamba nze neeyongeddeyo ngenze nansana nti kale ng'otujje nansana onaatuwa amafuta ate bali be basinze okwagala onaatuwa amafuta nti sina buzibu amafuta nja gabawa nti kale neyegendere nansana ewuwe nabano ne bavuga
batuukawa ennansana bagenze kuula sente za birthday bagenze kula sente za birthday Cephco ne mukyala we nga Cephco agenze nga blaster abawala banaye kino kibayigiriza ki ye muko abawala kino kibayigiriza kati omusajja bw'alaba nti omukazi si yazze yekka atazze na bbaawe omusajja kwe kusikiriza okukola ki okuwaayo kubanga naye ekigendererwa kye kyali kyakwana ndooza muwala nga si kyakubawaayo naye bwe yalowooza n'agamba ojje ate ne bbaawo ate mutwale ssente zange n'awayalinga olukomo Fulfiga n'asindikayo abasirikale ku polisi kubanga lifalensi era agiina ne babakwata kati yembozi agiwakanya abuuze mukyala wa Cephco mbaddewo ng'ali mu kubinyumizaawo ne Cephco yennyini abimanyi n'agamba nti Hadija twagwa mu shiiti ne tuzanya era omuwala n'agamba oyo omusajja nti naye tubanga oli mu byakyayi omanyi nyina omuntu gw'embeera naye muganda wange ate Fulfiga amunoonya n'agamba Fulfiga simumanyi namumanyi okategeera awo ne bajja banone ssente bakuule si kunona kukuula ssente ndoza birthday nga yankya era Cephco bamugjayo omuwala ate ye yasigalayo ew'omusajja yasigalayo omusajja kati oluvannyuma yavaayo bayasulayo kati yalina kati gw'olina obibuuza omuwala gw'olina obibuuza ate talina bibuuza nze wali ali wembadde Cephco babadde tebakirizaawo kamera abasirikale bagambye tebakirizaawo abimbuulidde abiŋŋambye nangamba Hadija twazanya data omwana Jowie yandeetera ebizibu bisandati n'abinyumiza ate already story mbadde nagiwulira dda oshegera kozi omuntu eyasooka okunkubira essimu yali Sharifu Yiga eyaddako okunkubira essimu yali mukyala wa Cephco ex-we Ivoni bonna nga baŋŋamba nti ki Cephco akwatibwa nga Ivoni already yatuuse ddawa ku poliisi naye kati mmwe abampereza message nga muŋŋamba nti nze nakwasizza Cephco olw'okuba nakolera mu nyumba ya Cephco era obaddewo n'akavubuka akakyuzinga ono n'ono nga kamugamba mwe be bakwasizza omuwala kiki kye mutegeeza beekwasizza bennyini be beewaddeyo sina kye nsobola bakola sigenda kunnyonnyola buli muntu naye nga njagadde mutegeere naddala abawala abeerimbika ku ba boyfriends nga temulina kigendererwa kati laba ebyatuuseewo omwana w'omukazi ali mu kkomera gwe kajjowe oli kuno oyinaayina muli wano mwekabya obuzigo obw'ekiro gwe kiki kye muliko maama wo already ali mu kkomera wamusibisizza ndi ku social media nze olw'okuba nakuhostinga banna abakufollowinga bandiko bankalakata banvuma kyokka ng'omusajja yeggwe wakoze eki yeggwe wamusibisizza muli wano ku koti mwekabyakabya obuziga mubukaba bwaki emikwano giddayi hadi giri waneno gyonna giri waneno gikola akavuyo kiki kye mutegeeza munnammwe bwe muba mumwagala lwaki temumubuulira abamu nno bagamba nti yamukwasi yamuliddemu olukwe abamu bagamba ono okujja oluvannyuma omuntu n'akavalinga ebiriwo tekireeza nti yabaaliddemu mwoli olukwe simanya nga tubongo tukwata tujja kwasamira ano obwerere nga tetuliiko pulezidenti story eyo ayagala ogiwakanya bw'oba oyagala yagibuuza Fulfiga wanaba mwetegefu agwenta katonda Cephco ava kunyumiza eno story wali ku kadukulu wennyini nazze ejja okumulaba n'ensanga nga bali mu muyingiza nabadde nzize bimubuuza like nfune ekituufu ate nabadde njamu recording yadde yabadde tamanyi kubanga nabadde njagala okukakasa abaana abali ku TikTok mutegeere intino temuyina kuwalampa bantu olw'okuba ngenze maka ga Cephco nenkola video tekitegeeza mbuno yenze nkute Fulfiga ne mutwalayo ekirala ekigendererwa kyange ekyokwata Fulfiga ngenda nenkwata video ne maana nenzirayo waffe nenkola ki nenneebaka siri awa Fulfiga sisibala Fulfiga temuddamu kunkubira masimu gambuuza bikwata ku Fulfiga oshegeera kubanga bwe mba ndi mushebera shosho oluggwe ebeewedde so kati abambuuza luli alinfuna message alo Hadija simanya lange Fulfiga yagambye agenda kunsiba wabiwuliddeko ngambiwulirako ngaani bw'oba oyagala kumanya ekintu kyonna ekikwatagana ku Fulfiga genda obuze Fulfiga abaana bali ku TikTok manyi nti mulina omusongo mumanyi nnyo okwogera n'okwagala okono n'amanya g'abantu naye nze temumbuukira kubanga nze sina muti gwe nali mbuukidde okitegeera oshegeera ne mudda ku bantu ne mutumalako emirembe stories zibanyumira nammwe stories zibanyumira naleta story ya Jowie ne muginyumirwa nendeta ya Ivoni ne muginyumirwa mumpita mu Nanfuusi nze ndi muganda waabwe ndi nnyaabwe oshegeera nze ndi w'amawulire ndi wobbawo ebyo ebibanyumira ebibasanyusa
so temuddamu kummalako mirembe kugamba nti nze nalese full figure wa Cephco abeera kyengera seboze abeera kyengera bamukwatidde nasa nate kati nze namututte dizembe na bize nga nkwata video sina na budde omukazi wa Cephco abimanyi bulungi byonna byonna byenjogedde naye ani atali tetwakubiranga Cephco ya masimu nga tumugamba naye ebintu ebyo byesonyiwe nyini nyansanga kusula motors ne mugamba ovuma erinnya olikoze naye oyingira nnyo ate jjukira abantu abalaba TikTok abalaba video eno kino ekintu mukimanye nti nno abantu ba TikTok mwe mwenyini nnyini mwe mwesibisa ogenda n'oteeka eno tebamanyi kozesa TikTok ng'ekyo ekituufu agenda n'ateeka eno ekifaananyi ky'omuntu gwagenda okuvuma emabega wano ate n'ayogera n'erinnya ly'omuntu lyagwavuma kitegeeza gwe weesibye ekyo TikTok mukikomye n'oteeka ekifaananyi ky'omuntu emabega n'oyogera n'erinnya lye oba gwe weekomeredde sina kyeŋŋamba naye nga tusaba full figure asonyiwe Cephco kulwa kubanga ffenna oba oliawo tutambulira mu gundi mu butamanya na mu nsobi okitegeera tewaliwo muntu ali above the law naye tu justice ensaba basonyiwe naddala maama we nange era nsaba basonyiwe abo bonna Cephco be yasobya bonna ng'okimanyi oli omwana yakusobya kyemmanyi saawa eno aboneredde ku biba bimutuuseeko tujja kuva mu nsobi zaffe ne maama fulufiga oba amawulire gonna agabadde wano amangi kati mukazi wa Cephco omulengera uuli genda omuggyeko yintavi ali wagundi Jowie ate Jowie simayirinya kaakali eri obwedda ali mu kukaaba maziga bantamyetamye dda bambiziya tweyanza nnyo bakaano mwebale nnyo okubeera nti omulaba HK Media mwebale nnyo okunsupportinga naddala banjagala mbaagala nnyo abatanjagala sibaagalira ddala okitegeera so temuddanga mukunsindikira message zammwe zesitegeera kubanga nze eno media nagikola bwogu nga tewaliwo amanyi nti nno ngenda gikola so kati bwe mudda ku media yange ate ne mutandika okunvuma this is a free media whereby nti bw'oba oyagala kulabalaba bw'oba toyagala kulaba genda ku media endala okitegeera sina gwe nali nkutte matayi ne mugamba nti jangu ku media yange ondabe naye ng'abanjagala abansupportinga mbaagala nnyo 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 nga gye nkomeza ate abatanjagala bakwano sibaagalira ddala tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda bafe aba Roast Coffee Academy we bali nnyo Junisco Contractors nabo baakabi nnyo ate nga ne Ssaalongo Lukwata mu ssawo yekka bw'ati akugamba nti akukolako omala kulabako n'osooka osasula thank you so much alirina genda bakuwa eddagala ate eryamugezza magejjo ate already olyogedde genda olinoga olyekoleko thank you to Bonge Media gwankutte leero simanyi ate bikankanye boosi